gwe kino kiraba otya sijja kugamba nti oba waliwo eyatta Baby Deo sijja kugamba nti oba gaali mayembe naye kankugattire mu dots wano katono ng'ojja kuwunzika weesaliddewo ekituufu kye kiriwo ekibuuzo ekisooka nina points zange nga 10 ekibuuzo ekisooka Baby Deo yafa ssaawa mmeka alipoota ziindikeetinga ziraga nti Baby Deo oba mawulire agaatusaasaanira yafa busaasaana kubanga yakeeseza mu bbaala then obudde obw'okumakya aba avuga emmotoka dde ewaka ng'alimu bw'omu n'atomera emmotoka ya Sinotruck n'emusaanyaawo yonna Baby Deo n'afa naye ekibuuzo kiri kimu abantu bangi abajja ne bagamba nti twayiseewo awo wamma ne tulaba akabenje twayiseewo awo era ne tukitegeera nti oyo ye Baby Deo so si twalabye bulabi akabenje wabula ne tukitegeera nti oyo ye Baby Deo kubanga bonna abadde baga omuyimbi afudde lwaki amawulire g'okufa kwa Baby Deo gaatandika okusaasaana ku ssaawa 5 ez'okumakya oba 6 gwe kyogamba bonna abaayitawo tebaayina masimu Bannayuganda asobola okutunuza essimu mu mbwa ez'erinnyira wuliriza bulungi ng'anoonya views n'osanga akabenje akafiiriddemu omuyimbi ow'amaanyi n'otakozesa ssimu oba tugambe bonna abaatuuka ku crime scene okwafiira Baby Deo tebaalina ssimu bwe baba baalina essimu ng'ebyagenda mu maaso byonna baabikwata bonna beeteesa lumu baali beemanyi nta abannange tugatte ssaawa eziti ffenna tulaba Ichuli bwe yafa buli eyaliwo yali astreaminga live naye ku wano mu bonna abaakwata obutambi ne bakizuula nti ono Baby Deo ku bano bannayuganda n'atasaanidde kufuna views aba ayagala views aba ayagala erinnya n'osanga nga waliwo tengetenge omulala n'aleeta kiwuka naye nga tengetenge takozesa maanyi ga bubi yabugatta mu talent nga ye kiwuka ayina kujjanjabwa bujjanjabwa tafaanana buki bulungi ayina endwadde emuluma bo kye balowooza nti basobola kukikolera mu content oli bw'aba asobola okuleeta kiwuka olw'okuba awulidde waliwo tengetenge mbuulira ku bannayuganda engeri gye baagala trendinga oli bw'ayita Kabenje omufiiridde omuyimbi ow'erinnya ensi yonna gw'emanyi n'atalikoodinga bw'aba yalikoodinga lwaki teyateera mu budde bw'aba teyateera mu budde bonna beeteesa omulundi gumu nti bannange tutte ssaawa 5 bwe baba beeteesa omulundi gumu baali beemanyi nti tutte ssaawa 5 ffenna pointi ey'okubiri wali ku pointi esooka bubadde budde mwe yafiira n'obudde bubaabikira nga tebigatta pointi ey'okubiri Deo emmotoka gye yatomera eriwa batugamba nti Sinotruck yali eparkings Deo olw'okuba yaliko omumbejja Namaalwa oba omulangira Ssegamwenge n'agiva emabega n'ajja n'agikuba eya Deo bagitulaga naye tubuuza bano abaakwata ebifaananyi yo Sinotruck lwaki tebaagikwata kubanga akabenje bwe kagwawo kyabuvunaanyizibwa nnyo n'okwata eya victim oba omugenzi deceased akafiiriddemu n'okwata n'ey'omulala ekibuuzo kiri kimu bo tebaamanyako nti oba mu Sinotruck eno emabega wabaddeyo omuntu yo temuyisizza bubi bo tebaaligambyeko nti nga tunalaga oba yadde oba nga tumaze okubalaga eyaddeo katubalage gy'akoonye tugambye eddala wallahi Deo abadde talina mukisa gwonna eno emmotoka toyinza kugikoona n'osigaza mukisa gwonna emmotoka Deo gye yatomera eriwa mutulaga emmotoka emu mutulaga nti Deo emmotoka ye yabadde super custom naye emmotoka ya Deo mu kubeera super custom yo mugitulaze naye eyagongobazza super custom aliwa tuli mu kkooti oleese omusango naye yo omuvunaanwa aliwa omuvunaanwa nga tetumulengerako mutulaga emmotoka emu crime scene eriko emmotoka emu lwaki ekirala ne bagamba nti emmotoka zonna bazitutte ku poliisi ekyengera nze nkugambye ne bwe mbeera wano nga sikuweereza
mba ndi mukuweereza oba mukukuŋŋaanyiriza bye ŋŋenda kukuweereza mba ndi ku investigation teweerabira nze General Itongwa ku police post ekyamakata baŋŋambye abayita ekyengera be nasindikawo ba investigator bange oba enswera zange ezindabira we sisobola kulaba nti emmotoka tekola ki. Waliwo wanaabuuziza Christine Nalubega, where is the big deal? What is the big deal about Leti Deo? Tujja ayagala ebiyiika y'abaaso. Emmotoka lwaki ekyengera yo teriiwo Deo gye yatomera? Amangu ago poliisi yamaze okukola okunoonyereza n'ekuwumbawumba within just 1 week nga waliwo obulamu bw'omuntu eyagenda. Ng'obulamu bw'omuntu oyo bakimanyi nti aliko ne zi cameras, waliwo ebibuuzo ebirina okuddibwamu kubanga story ekyatambula. Emmotoka eyatomera Baby Deo tetwagiraba ku crime scene. Kyokka ate ne ku poliisi ekyengera baŋŋamba tekola ki? Teri. Emmotoka Deo gye yatomera okutuuka okufiirwa obulamu Sinotrack eyo gye mwogerako ye eri ludda wa? Point ey'okusatu, okusinziira ku ngeri Deo gye yakubamu emmotoka nga bwe ndaba emmotoka ya Deo, okusinziira damage gye ndaba ku mmotoka ya Deo, omuntu yenna eyagiri munda tebaaliggyeemu mugje, baalitemyemu muteme. Kubanga bakulaga nti emmotoka baagikuba nnyo. Eno dashboard nebula okutuuka ku ntebe zeeno ezeesigamwako, steering nesemberera ddala ku mutto omuvuga kwe yali atudde oba omuvuzi kwe yali atudde. Ekibuuzo kiri kimu, lwaki tebaatemamu muteme kuba akabenje bwenkatunuulira eyali munda mu mmotoka? Baatemamu muteme, baalitemyemu muteme, oba baali mugjeemu nga bulere nga tokyasobola na kumutegeera nti ono gundi nze ababubenje mbalabyeko. Emmotoka weetuukira okkuba n'egatta kino ekitundu ky'omu maaso, wabeerawo possibilities obutarecognizinga ani agibadde munda kubanga tasobola kuvaamu nga mulamba, ate era temuyinza kujjamu mujje nti mumusokoolemu, wabula mutemamu muteme. Njagala oddeyo olaba akatambi akamu, munoonye akatambi nga bajja omulambo gwa Deo mu mmotoka. Deo baasikayo musike bulambalamba, tebaamusikaayo ng'abadde atudde mu mmotoka, wabula baamusowolayo ng'omuntu abadde yeebase mu mmotoka. Era baasooka ne bafulumya omutwe bati, then ne bamuggyayo bulambalamba. Naye ng'abantu be bajja mu mmotoka ezigudde ku bubenje ng'ezo babasanga beefunyiriza kuli ku steering, era basitulayo basitula oluvannyuma lw'okubatemamu okusala emmotoka bafune waazo ebajjayo, tebasikaayo basike. Point ey'okusatu ebadde nti okusinziira nga bwe ndaba emmotoka ya Baby Deo yenna eyagirimu yavaayo bulere, ate baatemamu, balina tutemamu muteme mu mmotoka. Naye ono baasikayo musike nga tasensebuse. Ekyo kye kisinga okuneewunyisa, nga tasensebuse. Wakiri ekifuba kyali abise. Wakiri ekifuba kyali abise kubanga emmotoka super custom teyina kiyindo. Bwe njogera ku mmotoka ez'ekiyindo, mumanyi kino ekiyindo ekiba mu mmotoka nga Primo Benz, kino ekibeera mu maaso ku bonnet. Naye super custom bwekuba actually ekutuukirako direct kubanga teyina kiyindo nga bw'olaba bu Primo, nga bw'olaba zi Benz, nga bw'olaba zi double cabin. Nti double cabin senga etomera esoosa kiyindo. Kakati then gwe wano bikigenda okutuukako obanga kiwozewozemu. Naye n'owa double cabin singa akola afuna obuzibu ng'obwo n'atomera emmotoka ng'eyo n'agikuba n'agituusa ku level nga kwe nalabira eya Deo, tolaba nti erina ekiyindo. Naye era omufu basika batemamu muteme, tebasikaamu musike. Ate era afuna damages ez'amaanyi ennyo ng'oyinza n'okuba nga tokyasobola mu recognizinga.
Mama baby deo yavayo ng'ebiwundu mbiraba ku magulu. Mama baby deo yavayo nga mufesi siraba mu kiwundu. Ekirala accident ondazenti yali y'amaanyi nnyo yatuuka n'okuyuza engoye. Essaati ya deo mwagiraba yayulika obuki obulere. Accident yali y'amaanyi nnyo yatuuka n'okuyuza engoye kyokka abadde azambadde temutuusizzaako damage wadde ku mutwe wadde mu kifuba wadde wa. Engoye ekirala zaayulikira ki? Accident y'ebweru yezowulira nti ayingidde mu kisino traka ne kimukulula. Ayingidde mu kisino traka ne kimukululira wansi w'emipiira. Of course chorus ayuza emipiira. Gwe mbuulira essaati ya deo yayulika ki? Era eyulika etya? Ye n'atafuna bisago by'amaanyi wadde ng'afudde. Ye essaati n'eyulika n'osigala ng'okyarecognizinga nannyiniyo kubanga akabenje k'omunda mu mmotoka we katuuka okukuyuliza essaati. Eyo essaati eba emaze okuyingira mu nnyama ng'essaati bagigoyerezza wamu n'ennyama. Ekirala essaati yali njeru nga ekirala crime scene ki? Emmotoka ya ddeewo eyo bw'ogitunuulira ku ngeri gye yakubamu eno etuuka okutwala obulamu ku bulamu n'obw'omuntu n'endabirwamu z'emmotoka ki ekiriwo ekisinga okubeera delicate? Omuntu bakuba ejjinja ku mutwe n'odduka mu ddwaliro ne bakujjanjaba. Bw'okuba ejjinja ku ndabirwamu y'emmotoka teyatika. Ekusalaasala gwali munda. Gwali munda ekusala naawe ku crime scene ekunkumukawo. Ffe tubuuza crime scene yasooka kwerebwa nga tebannakkirizaawo bifaananyi. Sirabawo musaayi. Sirabawo ndabirwamu. Sirabawo yadde akapapajjo. Ate gwe oyagala okummatiza nti waabaddewo akabenje. Akabenje mu Luganda kategeeza ekibwatukira ekigudde tekiraze. Endabirwamu zo zasooka kweteekateeka. Crime scene yayina magnet ekuŋŋaanya obulabirwamu awo mangu n'ebusawuka eri. Mu bifaananyi byonna bye bakulaga ndagaamu ekifuula nti awo waalimu akabenje. Ku bifaananyi byonna bye bakulaga ndaga ekifuula crime scene eyo nti mwalimu akabenje. Olina ku ssimu awo ey'okubiri. Yesebo. Gijjeeyo. Gibikkule. Genda ku Facebook ku Yekolera music analyst. Sina Facebook. Onkoze bubi. Sina book face. Toyina Facebook. Waliwo ekifaananyi kye mbadde njagala okubalaga lwakuba nange obuzibu nkozesa essimu emu. Kakati crime scene eyo obuyonjo bwe yaliko ng'esinga n'ekkololo. Ng'esinga n'ekkololo ng'ate Museveni enkya alinayo emikolo. Jjukira bagiyooyoota nnyo kololo naddala ng'enkya Museveni alina okubeerayo. Ne crime scene ewafiira baby deo yali nnyonjo nnyo n'okusinga kololo ng'enkya Museveni alinayo emikolo. Maama yadde akasaayi ku crime scene. Kale kakasaayi kayinza okuba kayiika munda tukkiriza. Ne maama yadde akalabirwamu ku pressure emmotoka ezo kwe zeekubira. Ku pressure emmotoka ezo kwe zeekubira n'ebulayo yadde akasaayi. Mbadde njagala ebintu ebisinga mu bigatte mu birowooze. Kakati tugenda ku kinyusi. Yita abadde avuddeko mutuuse ku kinyusi kya video awo njagadde kwetoolooza si we wali kye njagala. Tugenze era nange mbasabira ddala. Invite the friend katugenda ku kinyusi. Banange you share the content and subscribe. Invite them tugenda ku kinyusi. Wino omukambwe ne Jeno Yekolera Itongwa. Tugenze ku audio etambula. Gye bali mu kutambuza ennyo ku mikutu. Baby deo yali yalamadda kituufu eyo video. I mean audio eri mu kutambula amaloboozi ge muwulira ga baby deo. Naye njagala nsooke mbuuze mukwano gwa baby deo ye yata audio eyo. Mpulira nga recording zize zitandikira essimu eyo we yatandikira okuvuga.
oba batandikira ko alo audio nekola ki netandikirawo owange gwe yakwata audio eyo wali alumanyo ki olwakulaga nti baby deo byagenda okwogera mu ssaawa eno biraama olina okumulikodinga kuba at least wali sose ne mutambulako n'owuliriza ebigambo by'oyogera naye ono lwaba okugamba alo essimu yatandikira ku recordingi wakimanyako nti baby deo agenda kulamba olyoka otandikirewo okumulikodinga oba yabeeranga nkolayo bulijjo okulikodinganga baby deo bweba yalinga nkolayo bulijjo okulikodinganga essimu za baby deo wali olikodinganga waaki nze gwe singa onkubira essimu nenkulikodinga either nina gye njagala okuwa amaloboozi go either nti nkwekengero oyinza okuta amaloboozi kwe twogedde n'otemamu ebyali nfevalinze gwe n'otemamu ebikufevalinga ebyolaba nti birina okunsuula oba si kyo ng'amaloboozi ago waliwo eyagantumye nga njagala gamutwalira tubuuza yamanyako nti baby deo essimu eno gyankubidde alama n'atandikirawo okulikodinga bw'aba teyakimanyako nga ye nkolayo bulijjo okulikodinga baby deo yalikodinga waaki oya nga bulijjo nkolayo bulijjo alikodinga waaki ekirala yateekamu effort ki kubanga agamalooboozi bw'ogawuliriza gakanga mukwano gwo bwakkubira essimu n'agamba yeeko oseka naye ngenda nze nsobola kitwala lightly bwe nti essimu etiisa bwetyo gy'otankubirangako nenkirekawo mu bbanga nesigambako ku bannange nti bannange buzibu ki obuli ku baby deo abaali baliraanye baby deo ono munne gwe yakubira essimu n'amulikodinga yabakubirako okubabuuza obuzibu baby deo bw'alina oba waliwo omuntu yenna asobola okuvayo n'agamba ti munnange Juma yankubidde essimu n'aŋŋamba baby deo ayogera ebitakwatana baby deo ayogera ebyokulogojjana oba yakirekaawo ekirala deo ono yali ataamidde tikitoko deo yali yeefudde nti buli kimu asobola okukyogerako n'ayogera ku Pentagon n'ayogera ku ssente z'abayingi n'ayogera simanyanga ono omuvubuka eyali ayagala okwonoona mu mayembe gaagateekemu obumu nakola deo nga yali atulikodingira buli kimbannange emisambwa kino baddayo kino deo nga teyajjako ku live oba kutegeeza abawagizi be abasinga okumwagala nti bannange ŋŋenda kubanga mugamba nti deo yali yafadde era ffe bulijjo atugamba oyo munne Juma bw'agamba deo yali yafadda era ffe bulijjo atugamba era ng'ayagala na ssima ntaanaye naye nga deo gwenjogerako asobola n'okulipootinga embwa ez'erinnyira deo gwenjogerako azironga azikyongera ku linnya lye azironga azikimutunuza mu kamera asobola okukulaga ennyanja mulimu emisambwa era tugenda mu misambwa era ffe tukka mu nnyanja deo yali akozeko kalayivu konna oba gwe ng'omuwagizi we kubanga deo yali siwa abantu bokka abamuliraana yaliwo abantu bonna eddoboozi lye nga lituuka wala oba aliyisizza mu luyimba oba ku zi tiktok naye deo yali azzeeko gy'oli gwe ng'omulabi we olabye ka vidiyo nga deo akugamba nti bannange ŋŋenda wali okawuliddeko mbu yakubira ono ssimu ono n'amulikodinga ate nga bwe mpulira essimu eyo gye yakuba deo ekulaga nti yalimu yekka mu nnyumba okusinziira ku maloboozi g'empulira naye ate empulira enzija ezeggula akugamba mu nnyumba yalimu yekka naye empulira enzija ezikola ki ezeggula bwe mpulira audio mpulira enzija zeggula ate nga gwe ayogerera ku ssimu oba gwe agenda okuggula oluggi olusemberera naye zikituwulira zeggulira walako teziggulira ssimu weekola ki wevugira teziggulira ssimu wevugira ziggulira walako baani abaali mu kisenge ekyo era ono munne bw'amukubira essimu amatumbi g'obudde mpuliramu ekigambo ekigamba nti keera keewaka keerako wa
ewaka nkwetaaga ne bwaba takikugambye nti keera kewaka naye nga munno yasuza akugamba nti ngenda kwetta automatically either okeera mukyekingako oba okeera kugenda waka. Ono atulaze nti yali kodinga essimu oba amaloboozi g'atuwa ono amulamira nti njagala kufa. Ku makya bwe yaddamu mukubira okumutegeezako either wasuza otya oba ndi mukujja eyo kubeera tosobola kugwa bugwi omuntu osooka mukola ki mukubira gwe ate ogende bugenzi ye bw'aba yeetuza ekiro ekyo. Tubuuza ago g'amaloboozi nga tagatuwaako ago g'amaloboozi nga tagatuwaako kubanga bw'omala okumanya nti yeekolera ayagala kwetuga n'omulikodinga oyina okukeera omukubira essimu omukyekingeko oba si kyo ovuga ogendeyo ate ne bw'oba wakuvuga buvuzi ogendeyo era oyina ssooka mukubira ssimu nti owange nzija era awo still oyina okusigala ng'olikodinga. Naffe tubuuza ago g'amaloboozi nga tagatuwaako aga either ndi mukujja oba tatugamba nti yakeera ku makya n'agenda ekyo kyo nga takitugamba era bw'aba yakeera ku makya n'agenda yamusanga mu mbeera ki. Naye nga ne gana amaloboozi either wasuza otya oba ndi mu kkubo nzija ate nago twali geetaaze nnyo kubanga owandiise firimu bukasita olikodinga olaba kino ekintu kye tuliko tuli ku filming. Once you record someone's call, that is what we call filming. Otandise film ate toyagala gitumalirayo onaaba recorder wangeri kyatuwe ku maloboozi agakakasa nti yakeera ku makya n'akubira ddeo oba yamukubira n'amugamba nti ndi mukujja oba yamukubira n'amugamba nti owange wasuza otya guma. Era njigalayo n'omuntu omulala Juma gwe yakubira ng'amutegeezaako Baby Deo bw'atandise okwerogoza. Juma ye yali mukwano gwa Baby Deo yekka. Baby Deo teyalina mikwano mirala kubanga mukwano gonze ahebwa bw'okeera n'okubira essimu yeeko obulamu bugenda mbikoye nsooka kunoonya baani be mmanya abali mu kasaako kaawo woowangaalira mbakubireko ku kasimu mbabuuze ahebwa ali bulungi ahebwa talina tabbu. Naye ono tukoma ku kimu essimu eno eyalikodingibwa ate essimu eno eyalikodingibwa eraga yatandikirawo okulikodinga ye yamanyako nti Deo byagenda omugamba byantiisa atandikirewo okulikodinga. Bw'aba teyakimanyako nga bulijjo badde enkola ye nga Juma okulikodinga nga Deo bulijjo alikodinga waaki gwe bakwano baabakubira oba likodinga oba beweekengera oba bw'oli mu kubegako bw'olikodinga. By the way ffenna tuli bambega kino njagala kibategeeza mu ngeri ki. Nze ahebwa bwe nkwekengera ntandika okukolako obwambega oba oli bwe mwekengera ntandika omukolako obwambega. Alipoota eyo ne bwe mba siina gwe ŋŋenda kugiwanze ne ngiteeka mu mutima nenga ahebwa ono alabika kasajja kamwewale. Kaakati naffe tubuuza ono yakolangako waaki obwambega? There is possibilities nga ne Deo okurecordinga audio eyo olwedde yali nnyala. Kekali ke nakuteereddemu nti lwaki mu nnyumba mwe yali mwagamba nti yalimu yekka ate tuwulira enzigi z'ebisenge nga zeggula nga n'ekisenge kyennyini mwe yali ayogerera tuwuliramu ezeggula. Twaligambye nti ye yali aziggula naye enjawula akutte essimu okuggulawo oluggi n'omulala okuggyawo oluggi kuba akutte essimu bwaggulawo oluggi oluwulira nga lweggulirawo kumpi. Naye tuwulira nti eyakubanga essimu ye yasigala mu kifo kimu nga towuliramu nakkankana nti owali sooka oleke ensooka enzigule wano nze ntera okwogera naawe nga wayi sooka olinde mmala okuggalawo. Naye tuwulira enzigi zeggula ate si ez'ebweru ez'omu kisenge. Sisuubira nti Deo oluggi olw'ebweru lwali lwa mbaawo. Naawe kyemmanyi oyawula sawundi y'oluggi lw'embaawo nga luggulawo n'oluggi lwaki olw'ekyuma ate ng'enzigi z'embaawo eyo ziba mu kisenge. Ani omulala eyali mu kisenge? Ani yateeka Deo nnyala?
n'amusuubiza okumusonyiwa ng'amaze kukola recording eyo. Era bo bennyini bakugamba nti Deo abantu be yatambulanga nabo baabanga mikwano gye baddala ddala. Be abantu be yali asinga okutegeera ng'ate bamwagalira ddala. Ate bo bakugamba nti bwe yavuga ku makya n'agenda mu bbaala. Bw'amala okunywa n'agangayira nga waliwo ne baagulidde omwenge ne bannabalala baali babiri baali basatu. Banna abalala bano bwe baamala okunywa nga busaasaanye nga tebalina mmotoka nga batamidde baali basuubira kuddayo batye ewaka waabwe. Kubanga bakugambye nti baakutte Deo ne bamuteeka ku steering yavuga agenda abaleke. Bo baali basuubira kuddayo batye ewaka waabwe. Era baali bakwano be kuba mutugambye Deo be yatambulanga naye nga beebo bakwano be baayagalira ddala. Beebo bakwano be baakola ki? Baayagalira ddala nga nabo bamwagalira ddala. Bo baamulabanga mu budde obwo alisted okuvuga emmotoka eyasuze ng'anywa. Era bo kumutuuza ku steering avuge tebaakirowoozaako nti naye atasobola nakwetambuza ng'ate mukwano gwaffe wa ddala tusobola okumusimba ku steering avuga agende atasobola nakwetambuza. Era bo nga bo nabo baali batamidde oba baali banyweddemu ng'era basuze mu bbaala. Sisuubira nti mu mabbaala ago oba mu bbaala eyo mwe baasula mwe baasula nga banywa mwe baali n'amaka oba mwe baali babeerera ddala. Bo baali bapulaninze batya okuddayo ewaka ng'ow'emmotoka bamusiibudde ng'ate nabo balina okuddako ewaka either banaabeko bawujjaleko baggweko omwenge then bazuukuke bagende bayiribe n'ensi kuba saabasuubira nti baava mu bbaala kweyuna kibuga kugenda kunoonya ndiya balina okuddako ewaka. Ow'emmotoka ne mumuleka agende nga tabatutteeko ne mumukwatirira atasobola kwetambuza mukwano gwammwe ddala ddala ne mumuteeka mu mmotoka avuga agende. Kankubuli eno story tegatta. Nkiddamu ggwe munnayuganda munnange eno story tegatta. Oshegeera bo bagamba nti yatwerogoddezangamu bannaye njagala kwetta bannaye njagala kwetta. Kakati yabeerogoddezangamu nti bannange njagala kwetta gwe baaleka avuge emmotoka n'ettamiiro gwe bamanyi ayagala okwetta. Njagala muddeko emabega ku kintu kya Pentagon. Munoonye vidiyo za Deo ezaasembayo Pentagon. Jjukira Deo yalina eddoboozi yalina erinnya naye nga bakimanyi nti teryasobola mmuteekako birowoozo. Teryasobola mmuteekako attention nga bw'olaba bizonto nga bw'olaba baani. Ng'ate bamanyi n'akakodyo mwe basobola okumunyigira nti musamize. Ate nga ffenna tukimanyi nti amayembe ebiseera ebisinga bw'ogakwata obubi ebyo bye gatera okukola. Ne bayitira mu aka akakodyo nkiddamu nga siwaayiriza. Olumba olwatta Deo si kwetuga ebyo bye balimba abantu ate era si Kabenje awo baateekawo muteeke. Kubanga crime scene teyogera kituufu teraga nti ddala waaliwo akabenje. Omanyi crime scene efiiriddeko omuntu ebanga ekigambo omwana omujja na nnyina kyeyogerera. Crime scene ne baba baggyewo emmotoka zonna n'emirambo nga bagiggyewo era ayitawo amanya nti wano wabaddewo akabenje. Naye crime scene yawa ng'omufu akyaliko gwe batomedde akyaliko n'atomedde akyaliko naye ng'enyiri eringa akasaawe k'ennamboole nga waliwo omupiira ogunaazannyibwa ogw'ensi yonna. Ng'enyirira. On top of that tebakulaga mmotoka Deo gye yatomera bakulagako ya Deo yokka. Steering yawe etuuka okunyiga n'etuuka okugomya emmotoka ebula okwegatta eti. Steering yeegatte ku mutto gwavuga dashboard yeegatte ku mitte egyesigamwa n'oŋŋamba nti omugenzi baasiseeyo musike mu mmotoka tebaatemyeyo muteme. Omugenzi omusaayi n'ebiwundu biri ku magulu. Akabenje nga bw'okalaba ekatuukira okutwala obulamu bwe ekitegeeza nti kaali terrible nnyo kaali kakambwe nnyo to the extent ne Deo oyo mwalituusa okuziika ow'ebitundutundu. Mwaziika mulamba nga ne feesi yo kyagitegeera
Ng'amagulu gokka kwe kuli ebiwundu. Essaati eyulise yeeyulika ki? Kabenje k'omunda tayuza essaati. We katuukira okuyuliza essaati kitegeeza ate ggwe nnyini kaakafiiriddemu kakuyisizza bubi nnyo. Absolutely. Naye ate tulaba omusajja basikayo musike nga zaagala middaati mitto gye mu maaso. Basikayo butusike bati bulambalamba ng'abasikayo jeneza. Kupika. Omulambo gwe bateeseteese, gwe bataddemu obuteesi. Omuntu afiiridde mu Kabenje bamutema wano ku steering era bakukunulayo bati. So si bati bulambalamba busimbalaala. Bamusikayo yeefunyizza. Waliwo obusobozi oyo omwana nga bamuttira eyo mu nnyumba eyo yennyini mwe yakolera audio nga ne audio yali yampaka bazimba bujulizi bwabwe. Kola bw'oti tugenda ffe kusonyiwa. Kumbe yegenda okukozesebwa okusaasaanyizibwa okulaga ng'amayembe bwe gaamukola bwe gaamutuga. Waliwo possibility ng'oyo omwana baamutugiraawo. Nga wano baaleetawo mulambo ku crime scene kubanga crime scene teyogera. Waliwo oli ajja okubuuza what is the big deal about Dewo's death? He is a Ugandan. The Uganda we are building now is all of us to be equal. Kigambo no kata kimbonga full figure. Is all we need the Uganda where all Ugandans will be equal. Ng'obulamu bwayibwa bwa mugaso ng'obwange lwaki gwe olina nze yeekolera nfe olyoka ogambe nti awo no tumukubaganyeeko ebirowoozo abadde agattako nnyo no. Olwo lwatuteddewo senga sirusalira magezi lujjako n'ewange eno lujjako n'ewuwo lugendako n'ew'omukulembeze Kyagulanyi lugendako mu bakulembeze baffe bonna. So bw'olabanga munna Uganda ne bw'aba badde mulalu ng'afudde enfe etategeerekeka. It is obligation to do investigations. Oshegeera muganda wange. Information is power. Kakati tugenda ku Kyayafa Mayembe. Kalero tunaakwata ku mulamu omulala guno nga gwami. Tugenda ku Kyayafa Mayembe. Tulabye abafudde amayembe. Oba tulabye abafudde ebintu ebyenjawulo. Ky'omusajja waawo abadde alina essaba. Ne bamusanze mu buliri nga yeebase teyazuukusa. Of course wabawo possibilities okubanga ebyo ebyamukoze eki. Byamumaliriza. Lwaki kwono lufuusa oluyimba. Mayembe ate abasinga kikuliriza. Bwe betumanyi abaali babonzeeko n'abakulu. Era bwe betumanyi nga bwe twayogeranga nti Bujingo alimba nga batuvaane batuga mulimba. Omusajja bamukubye ali bebo bennyini. Gwe mbuulirayo gw'olaba owensa avaayo n'agamba atabonga nabo nti Dewo yafudde Mayembe. Ye lwaki teganywa munnyo musaayi mu nnyumba? Amayembe gakuweeweesa obutwa. Anedda gakwagala bifre nago tegalya bifudde. Oshegeera ani afacilitating ekibozi kino kubanga ekibozi ekyo kizzayo ku nfa y'abasudde. Basudde amala okufa akoze oluyimba basi dunia bamuyise mu buli government offices zonna nnyonnyole wayimbye eki. Amala okufa ne gatandika yafudde mwenge ecupa yagudde mu biziiza ecupa emmotoka yasse basudde yaddemu ecupa yagudde mu biziiza amani basudde agenda okulinnyamu ati nga biziiza tebikyakwata basudde n'atufaako bw'atyo. Naye nga basudde nze gwe mmanyi kolo yanywa na mwenge Muganda. Ate ng'era teyanywa nga teyeebalirira. Waliwo anaŋŋambye njogere byemmanyi genda otiisetiise nnyo kwe bagambye ate njogera by'omanyi oli mugi wa ddalo. Basudde yanywa mwenge Muganda. Omwenge Omuganda bagutundira mu ccupa. Gwali gwa mu bidomola gwali gwa mu bikopo n'anywamu katono ne bavuga bagende ewaka mu kyalo. N'afa mawulire ne gatandika yabadde ccupa bannange yabadde ccupa. Are you sure yali ccupa? Gomanyi offices mmeka omanyi kati buno obwana ye Bashamera Enoka buno obwana bwakava mu kyalo
bintu bingi ebyagwangawo mu nsi nga tebubitegeera bambi tulina okubusomesa era sigenda kukavuma kati bwe njogera ku bya 97 ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga tajja bitegeera okujjamu ngambi munnyonnyodde nnyo kyova olaba bo bayita kungulu naye nga basudde tewali ofiisi ya gavumenti gy'ataagendamu seemaayi yiso diso simanyanga biki zonna ezikola ebyokwerinda munda mu ggwanga oba ezyalirese olutebenkevu munda mu ggwanga n'ezenkese ezikettera munda mu ggwanga bamuyita nnyonnyola wayimbye ku ki nnyonnyola wayimbye ku ki era basudde mu kwagala okutereeza embeera kwe kukola oluyimba baluyita Uganda ebadde etya waliwo obugambo bwange mubuwulire nga mukutte n'ekkalaamu anti mbibuuliramu egye bulijjo abiriyamba bewazaala kyamukisa mulungi sibitunze mbibawadde lwa mukwano ekintu gavumenti si kipya nnyo kyaliwo okuva ku myanga n'ensi yafa dda nnyo nga balwana ne gyebazaala yezu zaali ntalo okuttiŋŋana wadde mu bitabo bayibuli ne kulaani naye omuganda wa wano ekyo kyali siima mpozi ekitannabaawo enkwewe zitavudde ge magumba ku nsiko si kyeriraanya wano edda mwafunanga emmotoka n'enkumbi n'obugaali bayusi mwafunanga emmotoka enkumbi n'obugaali naye tereteretetete ate tukaabira mabujje tuli mu kkaabira abafudde ate tutaakirize bano abatannafa ate kyenva imanya eddembe lya muzeeyi Museveni bannange lyeyaleeta naye Museveni muwanyeemu ako yatuwa otulo yatuwa eddembe ng'agezaako okuzikiza omuliro guli ogwali gujja ogwa Basidoniya naye tekyayamba basudde battamutte nkiddamu basudde naye oluvannyuma lw'okumutta nga wali bategeseewo propaganda wadde wali intaneti nga bakitambuliza mu bigambo oli n'asanga abantu nga batudde mu katale nateete okimanyi basudde yabadde nafa Kabenje bannange abagoba b'emmotoka muvuge bulungi mukole bwe muti nedda ekyo tebakikolako kukozesa basudde nga kanga baana kubavuga obubi emmotoka nti olaba akabenje katwala sitoomulamba ate ggwe batandika kuleeta kya cupa basudde yafudde ki cupa nga wane Nairobi waliwo emmotoka ku luguudo bagiteekawo nga yakabenje batiisa abavuga ki abavuga speed gavumenti eyabasudde yagiteekawa kuba yali asobola okukola okukendeeza ku bubenje basudde bwe yafa tebadda ku ebyo tukoze tutya bannaayo okusala obubenje ku nguudo batandikirawo ebibozi byabwe mwenge kati yeddeewo ebibozi byatandikiddewo mayembe ge gamusaze nti banoonya ekintu ekikufaanana mwe bakuttira kikyo kye nagamba ono omuvubuka alien skin nti mu buvuyo mwe bagenda okuttira kuba kyekikufaanana era kye baligamba ensi bajja kujja bakuba akatayimbwa ku mutwe bakuteeka ewantu poliisi ejjembwe zeggumbulula ewa lipooti tutuuse kikeerezi nga fiiki Gaza Alien Skin era omwana oyo Gaza njagala omulabula nga sinnava ku Alien Skin njagala omulabula muganda wange omusajja akukyokooza nga ye asasuddwa akole zigganga bwe zityo naye ng'ate ye agenda tugenderamu wadde takimanyi naye guyinza okuwunzikiramu va mu bintu ebyo oli muleke mu firimu se nkiddamu gojja muwunzikiramu ng'ate tojja naggubaamu naye olw'okuba wali ogubaddemu automatically Alien Skin today bwafa mob justice who is the first suspect naye nga teweerabira nti obuvuyo buno yabukola yabasanga wonna wabasanze n'ayiikiriza
n'akuba abaana b'enkambye naye nga ye bamusasudde akole ekyo naye tamanyi repercussions oba outcomes nti zikostinga bulamu bwe. So fake Gaza bw'osanga omulenzi omuviire nkiddamu Gaza bw'osanga ng'omulenzi gwe bayita alien skin, leave him alone. Tomanyi tekigenda kuggwera kubanga bano bakuttira mu character ekufaanana. Era weewale nnyo ne bu interview bwe bakutegaatega. Gaza bakutega bu interview buli obabawo akavuyo oyogereko. Bali mu kutimba nsi nti ono yetamanyirwa ow'omulumbira waakusabulira. Bajja musabula lunaku lumu bamutte bakandika okuyigga. Ate olibwa weegaana otya nga bulijjo obeera ku zi interviews nga weewerera. Entulesa nga tujja kwegwako wannumba nange bajja kukukwata naye nga si ggwe tageti. Oli etageti kumugjawo naye ate naawe wakati awo ofuniddewo ebifaanana ebya alien skin. Bano abantu tebaagala muntu agobererwa. Bano abantu tebaagala muntu alina komandi. Bakwata ejjinja limu ne balikubisa ebinyonyi bibiri. Alien skin mutte. Fake Gaza muteeke eruzira omusalire emyaka 10 okutta omuntu. Bano basigadde bagenda kwetereza bokka. Gwe ate olusala ebyayi ku nkolo terulekera munyeera kwandaaza. Ezivaamu omukulu tezandaala oba tezangaala. So be careful, be vigilant. Njagala wekkaanye story ya SB ya gundi oyo bwagwanga weggulire lyonna n'olirabangamu SB4 ne mama Fiina tandika okulinoonyerezaako kano mukategeere. Bwagwanga weggulire lyonna n'olirabamu SB4 ne mama Fiina nga bali wanvuya naye nga bali wanvuya likuba mufu ntandika oddinoonyerezaako. Sobi bwe yafa SB4 yaleeta omuvubuka mbu ye Kasineeko oba ye Sineeke. Yoyo. N'atandika okutottola isobi twali twabbanga nadda mu kyalo mbeera mu kyalo kati. SB4 y'omuvubuka oyo yamugjawo amangu ago. Yamugjawa. Kasineeke yamugjawa. Yamumanya ati amangu ago. On top of that twaligambye tyabeera kumpi wano mu kibuga amanyikiddwa nti yali naye mbu yabeeranga mu kyalo yamugjawa. Okwo kuba kwongerayo nsonga. Buli omu Sobi abadde asaanidde okufa kuba Sineeke yajja ne yettottola. SB4 yayisa bubi ani Sobi yayisa bubi abantu abadde alina okufa. Dewo bwe yafudde SB4 y'omu n'akomyawo Sineeke. Kati abo baagizannye bubi. Ate Sineeke ow'ebyobubbi eno mu mayembe anonayo ki? Oli yafa bubbi munne tukkiriza ye mwogereko. Eno mu mayembe ow'amayembe ate yo oyogerako waaki? Mukwataganira waawo connection kyebagatta. Ngenda okulaba ne Mama Fiina nga naye azze agasseeko so ye munenya kukyogerako kuba kyazzeemu amayembe ng'ate musawo muki? Muganda. Naye ng'owulira byakomerera byonna bikulaga SB4 ani Dobideho amayembe ge gamuse annange amayembe mugakwate bulungi. Kyekigenda mu maaso mu maka muno. Lwaki buli kibwatukira kibaamu SB4 kibaamu Mama Fiina? Gwe kasita olabanga sitole ng'erimu SB4 ng'erimu Mama Fiina ng'eriko obutemu naye ng'olaba erina wekkaatiriza ennyo okukulaga nti ono yafudde kino gitazaame ntandika ogitunuulire nnyo enkaliriza. Nze story eno nali sibifuddeko kuwaayo kunoonyereza. Babidde wafudde muganda wange twakubako naye endongo namutaalako eyo ekyotera yankolera ku ssente oyo namutwala ekyotera nankolera bulungi ssente mu kasaawe. Yafudde naye bwe ntandika okulaba
ku TikTok Yafudde mayembe nga balemezaamu nnyo siso omusigana nti obata Yafudde mayembe nyiza obutagaana kubeera ne begaali gasse nali mbaziiseeko nenga ndaba balemezaamu nnyo nendaba ba SB nempulira ka audio eŋŋamba nno Yekolera waliwo ekintu ky'otannalengera mu sitole eno tandika ogiyingirako munda nenzirayo ku crime scene nentandika okwetegereza ebifaananyi enali mpiseeko obuyisi nenzuminga in nenzuminga out nenetegereza omulambo ninabaka vidiyo nga bakosikamu nenetegereza emmotoka wadde saafuna mukisa ate gulaba kweri yakoze eki yatomedde neŋŋamba there is something here nentandika okunoonyereza era njagala obbategeezaako munoonye ku vidiyo zazzeewo ezasembayo okufa kwaddeewo kwe kuli ku mitimbagano ekyasaddeewo ekituufu kwe kiri ku mitimbagano we yasemba okukwata ate nga ye balaba naye bamutta ensi tegenda kuwaawala kuba tabadde nnyo muntu w'ebyo bya kyenji ate nga balina ne kye basobola omwambaza nga balina ne kye basobola omwambaza nti maki mayembe naye mwebuuse ekyatuteddeewo bakiyita Pentagon nkiddamu waliwo yagala yogera by'omanyi kyogamba njogera nnyoko by'amanyi kati ekyatuteddeewo bagiyita Pentagon nze nkubuulidde waliwo agenda okugamba nga bizonto tebabikwatanga mukwano bizonto binene ate bya bufuzi kubanga biri ku saidi yaffe bakimanyi nti ensi ejja kuwaawaala ekiruyi kyabwe ne bakimalira ku munafunafu nze Yekolera Itongwa waliwo ekirala kyemwali yagadde nnyongereko oba ntambule enkwate ekkubo ninye ezidde ebutambala zindesa nti wali obaddeko ng'oli azze kukyalira naye naakugamba ekigambo ng'olina kyolina okumugamba n'ogamba nedda tukomaawo tugenda kutandikirawo olunaku oluddako naye nga abatuwuliriza era mu abatulaba twenza tweyanzeege ayize oyize atategedde tolitegeera tubadde kutabaala wangisebo weewaawo muganda wange era kyobalaba nti nno eno program nankwadde waliwo yaŋŋambye nti no asaba ku programu gye twakolako olunaku lumu ebyafaayo oba music oba ebyaki tusobole okugiziza twagikolako omulundi gumu kakati wano abadde mu kiraasi olina kyoyizeeko ate olina kyotegedde Jackie Kabenje wano tuteekawo wano eno channel yaffe yankyukakyuka tetuteekako program ziri musical nange kennyini ng'omuntu I'm a music analyst, I'm a producer, I'm a songwriter. Byonna nabyowummuza ku lw'ensi yange era ne bwe nsazeewo okwogera ku music waliwo emikutu egya music era nagyo sikyagiwa interview so wano tubeere nnyo ku mulamwa tetujja kuleetawo music yes jeno era nkwebaza nti akaseera k'otuwa naye ate nammwe abatugoberera mwena abatulaba nammwe tubeebaza mwebali kutwagala nze nabagamba kintu kimu si mujja kunyigira nnyo nga mbagambye olwaleero tetwasobodde kuleeta Jeno Yekolera ku program kuba data yabadde afuuse kizibu nedda nina okubagamba in advance oba tutambule nammwe mu ngeri emu oba endala era mbasaba kindly Jeno waali takola naye atalina okubeera mu Lebron akole research every day so mbagambira bannaffe mutambule awamu naffe mu ngeri emu oba endala era nze akyogedde si akyogedde mbasaba twetaaga data wa Jeno Yekolera nze akyogedde si akyogedde mwemugenda ne mugamba asabiriza talina kyali asabye ne nabo anaasaba si musango mwetaaga nti eno yakutte ssente z'ono nakyemalira nti lwa data
nedda DJ Dickson nkutumiddeko nesimu nasimu nkutumidde somoji balungi nsiiti. Yes. So n'olwensonga eyo jeno mbadde nsaba ensi gisomere ku namba yo bakutuukeko. Oyo Dickson ali best mu America nno. Dickson ono kimuli. Ali mu Chicago. Mu zooming. Omulengedde. Abakulu bakindaze. Mpeereza data. I'm just joking. Otherwise, the number yange eri 0773 97 17 27 0773 97 17 27. Names of Abdul Chikome Kolono Muganda Ngagandi Jeno Yekolera yogerako ku bya Sefco ne nani ono omuvubuka omulala Miki abekubye ebikonde ku Freedom System kwano ngera naye bwokitegedde nti zulusi ziba diversion. Wewawa bavubuka batoko na kajja bakasika sijja kubanenya nenjagala teffe tusigale nga tuli focused. Kubanga ibaba akoza akasente kabwa ate naffe ne tukidrive tulemo okuyisaawo ensonga ez'obuvunanyizibwa ate baba batumizze kubawe baba bakola ki bwe batwagala.